Ku ssaawa 2 ez'okumakya Lukwago ne banna bamuwerekeddeko batandise olugendo lwabwe okudda mu ofiisi gye yali yagobwamu. Wadde nga wabadde akalipagano k'ebidduka, Lukwago tasanze mu buzibu kubanga abadde ali wamu ne poliisi ebadde mukolera ekkubo. Mmotoka zibadde mu misinde egyayiriyiri era nga n'awamu okuwuubira ku bantu be kibadde kizibu. Ku City Hall obukumi bubadde bw'amaanyi era nga bangi ku bazze naye basigadde bweru. Bw'atuuse munda batuukidde mu kulongoosa anti nga buli kimu kibadde kiriko enfuufu. Oluvannyuma wabaddewo okulombeddwa ey'amangu ennyo nga tannatuula mu ntebe ye ebadde yakwatedde enfuufu ssaako n'okumusabira okuvvuunuka ebizibu. Essanyu eribaddemu n'obululu bye biddiridde era olutudde mu ntebe ye n'awera. Ndi wano ku lw'abantu n'omulamuzi yasaze omusango ku lw'abantu kubanga era article 126 egamba n'obuyinza bwa kkooti buva eri bantu. Era kyensaba ne President Museveni mu mutima mulungi yadde wa kibiina kirala nange ndi wa kibiina kirala naye ffenna obuyinza buli eri bantu. Lukwago ategeezezza nga bwakomyewo okumalawo enjawukana zonna era n'asaba bonna babadde bagenda bakomewo eka bakole. Bakansala gye muli mwenna abasse emikono ku kiwandiiko temweraliikirira gye muli yonna nti omuloodi akomyewo n'obusungu akomyewo n'ebitala. Abaatulonda gye bali be bajja okutulamula ffenna. Ye munnamateeka we Medad Segona agambye nti obuwanguzi buno babutuuseeko lw'amaanyi g'abantu n'amateeka agabalwaniridde. Mulimu gwaffe gubadde gwa kujja okulaba nti ebibala bye twajje mu kkooti omuloodi w'ekibuga kino abirozaako. Samanya nti Mukama Katonda yali ayisa message mu Dr. Badru Kigulu ng'amugamba nti 31 omwezi guno kwe kudda ku omuloodi mu kibuga mu ofiisi ye. Kubanga ennaku zino ziri 2 31 era si coincidence nti lwenkomyewo muganda wange Badru Kigulu lwe yalangirira nti wajja kubeerawo omuloodi era ndowooza 31 olwaleero lwa byafaayo olw'enkyanga lumu eyo fuluzidde yali alimba. Abawagizi ba Lukwago bamutonedde Sseggwanga awutemu ku supu nga bamuyozaayoza olutabaalo. Kyokka bino bibadde bikyagenda mu maaso nga Lukwago yakamala essaawa ntono nnyo mu ntebe ye ate ne kitegeerekeka nga kkooti ejulirwamu bweyisiza ekiwandiiko ekiyimiriza okudda kwa Lukwago. Deni Lobo wa Sava, NTV Akawungeezi.